era eyo kyonna Nambwayo kye yakoze tukiyite caveat. Ne mugamba mukwano si caveat, bino bibiri bya njawulo, mpuliriza bulungi. Sigambye nti nno temulina lukisa lugendayo, era saakyogedde. Naye kooti bwekyo bwe yagambye, nensoma amannya g'omulamuzi. Era omuntu y'omu nanziramu nangamba oyo si mulamuzi. Oyo iwamuyisa otya? Kigambo kyerabidde kye yakozesezza. Nangamba oyo si mulamuzi. Oyo si mulamuzi Fifi. Oyo si judge. Oyo registrar terinnya lyakoze. Ne mugamba nedda. Ono ate wadde nga yaliko mu byettaka oba nga registrar naye judge mu kkooti ey'ebyettaka, so si mu kkooti eza bulijjo. Omwana w'omukazi n'angamba osaaga ffe tukeera ku lands. Njagala bakulisaayo bakedde ku lands ne babafubutulayo. Ne babagamba ensonga ziri mu kkooti mugende muzimalire mu kkooti. Njagala okutwala omukisa guno obulabula abantu bonna abali nga toli suuna bbeeni. Kuba suuna bbeeni alina right oyo tagambwako. Ensonga zino mumuwagire suuna naye nga temugenda mu maka gali. Mumuwagire suuna naye nga temugenda mu maka gali. Okitegeera? Waliwo girlfriend wa suuna oyo gwatera otambula naye bamuyita Divine, bamuyita I don't know her name. There's that lady. I love the fact that you love Suna and you support him. That is so nice of you. Naye nja kusaba muwagire byonna by'omuwagira, muwabule byonna by'omuwabula, but don't trespass. Don't trespass. For now, don't trespass. Muwagire, stand with him, advise him. Buli kintu kimuwagirire, but don't try. Togezesa kooti. Tova mukwano naye, you have a right. He's your man. Naye togezesa. Kubanga obuzibu bw'olina Divine onyooma Nambwayo. Haina jibu gamba otya. Onyooma Nambwayo. That's the problem you have. Kati mu kunyooma n'ekituufu ogaana okukikola ng'olowooza byakusaaga. You look at this Nambwayo n'okanyooma katono, oyinza okuba okasinga olabika obulungi, oyinza okuba okasinga obuwanvu obunene, but you don't know what you're joking with. You don't know. Gw'olina feesi ya Nambwayo eno gy'olaba gy'oli mu kuyisaamu amaaso. You think she's naive. You think she's... Please no. Wangambye mukeera mu lands. Bwe mugenze yeevuddeyo ki? Nabagambye ensonga ziri mu kkooti muddeyo mu kkooti. Right? Okiraba kye nkugamba nti gwe omuntu gw'onyooma gw'oli naye gw'ozannyisa tomutegeera. Tomutegeera. Abaganda bagamba kasajja katono okanyomera mitala wa mugga. Bwe katuuka w'oli. The fact nti abuuse omuggo ogwo asobola okubaako kyakola. Yeah? So kati, my friend, Divine, me, I have nothing against you. Oli mukyala ali mu mukwano n'omusajja. I totally understand. Kati yesaawo otuuze bbeeni ono. Omugamba omanyi, ffenna tukwagala naye ate tukwagaliza. Actually, statement yange eri bweti yagala bbeeni ng'omwagaliza. Tomwagala ng'ate tomwagaliza. Because omubuusa okulaba amazima gano. Omubuusa okulaba amazima n'omulowoozesa nti because bwe mwali mugenda mu bintu bino ebya ogenda ku lands. First of all, mwakola ensobi eyasooka. Mulina omuntu gwe mwakontaktinga. Omuntu oyo n'asharinga message yammwe. Omuntu oyo n'asharinga transaction yammwe. N'agamba nze no banaye temubinteekamu. Ekyakundeetera obuzibu. Okitegeera. Omuntu oyo n'akikeninga out.
Kitegeeza sit, bend down. Omugambe first of all tukiriza amazima nti omukazi oli teyali buloka. Ekyo tukikiriza. Oyina property yo naye. Tutudde tutyamu. Tell him the truth. Show him the truth. Omugambo manyi nze ndowooza kuba kati nze wano kino wenkiraba Zuulah ne Nambwayo mwe mwekka basobola kimala. Tewali mulala. Mwekka mwe babiri. Mwe mugenda okusobola okutuula kino ekintu mukikutule. Olaba ke wali ozzeeyo ng'omulimbi omukwano. Yesu lwakubanga wa papa kye wali oyina okukozesa. Ekyo. Oteeke Nambwayo obulungi mulaavu kubanga yo ng'omuntu nze ne bwe mulaba ayogera ndaba akwagala era siyinza kugamba mugamba nti vayo omusajja sisawala. I have a feeling nti gwe naye bwe mutuula babiri ku point eno we muli you will not even spend more. Mwa babiri mwe mugenda okukimala naye ne bw'onodduka bw'oti no spending kigenda kudda ku 0-1. So kati njagala okutegeeza bakwano bange etteeka litandise. Divine weewala okulimenya because trust me oyinza okuba olina abanene b'omanyi naye bajja kusiba because that is a court order. Kati kitegeeza mutuule omugambo omanyi I think kola kino ne kino because akwagala omusajja he'll come back to you. Ne bwe mubeera nga muli bangi kulwa ensonga era ono we yakolera n'ono bagende bagula ettaka you are in the picture naye gwe weebuuze lwaki omusajja teyakutwala. Ndowooza buli mukazi alina kyamwagalako alina strategy ze ng'omuntu which is okay. Nze nno bwe ndowooza so ebivudde mu lands obirabye wansuubiza jjo n'ongamba wa Fifi tugenda mu lands biki naye era ebivuddeyo babagambye omusango guli mu kooti. Fifi tujja kola apiiru ne nkugamba bwe nadde nkola video yange kwabaddeko ekigambo high court. Manyi nze saasoma naye mubamu obuntu bwe nootinga kati I don't know mpozi n'ekirala omukulu mugambe alabirira abaana amatu gange gali ku ground nawuliddeko abagenda omutwala ku child support. Kati bino byonna bwe binajjanga bimusikaasika bijjamu kutula eri entalo nga tezeetaaga kulwana kakinezo bwe zinajja nkyogedde wano muligamba yayogera nawuliddeko eyo olukwakwayo ojja kuba okyali awo nga bakuyise mu kooti gwa abaana ate nga bangi wandibaawo akakundiiri akagenda okukola ki akagenda okutwala nga kaguddeyo so ze ensonga zange nkyagamba congratulations Mary Nambwayo. Kati Nambwayo kino kisigalidde eri mmwe gwe ne bbaawo mulabe did you really want mukyayagala okwesikaŋŋana kuba yesaawa mutuule mugambe okitegeera so congratulations mpozi bagamba olina $5,000,000 ku nnyumba eyo
Mpozi n'ekirala kye nsaba abaleeta enkyukiriza mu tteeka ly'obufumbo. Akantu kano mwakalirowoozaako, mwali kalowoozezaako because ke kayinza okuyambako okukomya ebintu ebimu. Omuntu bw'azaala mu mwana w'abandi unless nga gwagenda owasaaganye amuwase. Mukwate mu tteeka eryo muteekemu ennongoosereza eyo. Bw'amuzaalamu amuwase. Okujjako nga gwagenda owasa agambye sigenda kufumbirwa. Okujjako nga agambye sigenda kufumbirwa. Naye bw'agamba nti ngenda kufumbirwa amuwase. Amuwase. Okitegeera? Amuwase. Amuwase. Okujjako nga gwagenda okuwasa agambye nze nzikiriza kansigale eno. Gwe kati ne basaidi kiki bawase. Gwe kasi tozaala mu mwana w'abandi ate omulekerani. Okitegeera? Muwasa aveeyo. Eri tteeka we banaaliteekawo. Nkubuulira. Anti tugambye gwe bagenda okuwasa ye yabaagaana. Naye bw'abanga akkiriza amuwase kubanga mumulekerani. Mumala obbazaalamu nga mudda wano muwoza temuwasa ba single mothers. Okitegeera? Kati gwe yamufuula single mother oyagala abeerewa. Kye kigenda okulekezaawo abasajja okusumulula ennyo zipu nga tebagenda kunaaba. N'abakazi kijja tustoppingisa okujjamu empale nga tetugenda kunaaba. Both sides ogambe naye naali agadde okuwasa Fifi ono nti kaneetayiza ebinaaleeta omwana. Okitegeera? Kaneetayiza ebinaaleeta omwana. So nze nno eyo yendowooza yange. Eyo yendowooza yange. Bino byonna tiimu gundi ne gundi bye mujja wano eno okuvuma tebiyamba. Tebigenda kuyamba. Tebiyamba. Gwe weebuuze bukyanga mutandika kuvuma akavuma ebivume emitwalo 4 gakoze ekyo olunaku lwa jjo. Meeting y'ettaka yabadde ya leero nga 3 mulimu kooti neewe ensala yaalwo. Bwongo. Okitegeera? Obwo bwongo. Kyova olabye nkugambye nti nno bino byonna kati mwe batiimu niyo mubiveeko. Suuna ayina kugenda ayogere na mukazi. Mugenda kuba muli awo nga bamututte mu kooti gwalwa abaana. Atali omu abatali babiri. Ate kampani gy'akolera eyina omuze kasita batuukirira human resource. Ne bakakasa nti ensonga za butalabirira baana. Omusaala bagutemera ku ofiisi. Omusaala bagutemera ku ofiisi. Kasita baprovinga human resource nti ABCD kooti neewandika be papa. Ali babuulira. Eyo kampani ali babuulira. So ntwagala omukisa gwange guno bali coding kano mukandi codingire okuba omulanga gwange eri Uganda Police nga tusaba obukuumi eri omukyala Hajjat Zuulah. Mu video za Hajjat Zuulah mulimu omuvubuka ayambadde jeani ya black n'akasaati ka white waka mikono miwanvu. Okuva mu video gizatandikidde omuvubuka oyo yatandise olutalo olwo. Mu video ali clear waliwo n'eddala gye bansharingiddeko nga ali clearly visible. Police musobola okumulaba. Baba, don't come in my video. You go to Nunu. Come, baby. Okay, you go back and sit in that couch. Baba, no. Honey, go sit on the couch. Omuvubuka yali very clear. Waliwo ne video eddala gye bansharingiddeko. I'm also going to share it. Asobola okukwatibwa. Asobolera ddala okukwatibwa ddala. Asobolera ddala okukwatibwa. Nze okuva wena Kizuula nti poliisi wemba mwina gwe mwetaaga kamera zammwe zikola. Naffe tulina video. Asobolera ddala omuntu oyo okukwatibwa. Era njagala okutwala omukisa guno okutegeeza Hajjat bagezaako kuintimidatinga. Bagezaako kuintimidatinga. Waliwo abantu abatera okumpa ku birabo baliro dda. Waliwo bagezaako kuintimidatinga batiyimirira ku mwana wo. Ekigambo kyoyimiriddeko mwana wo. Ffe abakyala tusindika abaana mu bulumi. Era gwe
Yes, Christine obedde oliruddawa. Gwe yasindika omwana wo. Hi Linda, thank you. Gw'omanyi obulumi bw'omwana wo era gw'omanyi omwana wo kyayitamu. Zino zonna voice notes ze bakola mbu maama ave baleeta omwana akaaba bakujja kumulamwa bakuintimidating. With social media you should expect all that. Omukulu Balamu njagala okwebaza ne office yo. Thank you so much for being a wise man first of all. Thank you so much okubeera omuzadde nti mu byonna wabagambye ebirala byonna mugende mu kkooti mwe mumanyi naye tutunulire ensonga y'omwana eno nkulu yakwatibwa ani yalya kyetwagala okumanya ani yalya yalya Hajjat nze nakugamba one time era ku videos zange nti guno musango tegugenda kubeera mangu kubanga baguyingizamu ebintu bingi ab'amadiini ab'enganda abaaki which is so understandable buli muntu aba ayagala ku defending ekyo kyawulira ekyakkiririzaamu. Don't think it's gonna be easy for you. Naye njagala kutegeeza poliisi nti no ono omukyala witness mu keesi eno era nga njagala okutegeeza eggwanga lyange nti singa omukyala ono omwana we tafuna bwenkanya ba victims bangi tebagenda kuddamu kufuna bwenkanya ba victims bangi tebagenda kuddamu kuvaayo kwogera naye njagala obategeeza nti nofe abakyala Katonda yatuwa olukisa oba obuyinza to create on his behalf era nzikiriza nti Katonda y'omu okutuwa omukisa creating on his behalf ne twetika omwana ne tumuteeka ku nsi yatuwa omukono ogusobola okuyamba kukama. Dear victims of rape and defilement, abalina enganda ku bantu bano. Not the maids. Auntie Haji wabate yali abatuwe yaliya. I believe you've been hearing those statements in Anskola. Yaliya. Bwabate yali abatuwe yaliya. Oshitegeera. Bwabate yali batuwe yaliya. Njagala okutegeeza gwe mukwano gwange omukyala oba oluganda ku victim yakwatibwa tino we mutaaveeyo kuyirwanirira abantu bammwe kuyambako okusitula ddoboozi bino ebintu tebigenda koma mujja bitegeera nga biyingidde mu mayumba ayolera sente zisala yange teramu okubeeramu kaamulali kijja mala kuyingirako mu nnyumba y'omuntu ayagambe bwe bati bwe baalumwanga Katonda yatuwa amaanyi ogumukuliyetingirako on his behalf ne tutonda omuntu ne tumuteeka ku duniya kitegeeza tuyina n'olukusa okuyambako kama thank you user thank you tuyina olukusa okuyambako kama singa tetufuna justice ya Nisha okola noise yongo oli kunywa n'obwedda nga ndi ku live yange singa tetufuna justice ya Nisha abalopa emisango ku police temuddamu kumala budde kitegeeza justice will never be served eri abantu abakoze eki abantu abakwatibwa then tugenda kuwa kama omukono we will give kama a hand tujja kuyamba kukama teri kuloopa waliwo ampadde omutima akkiriziganyiza nange teri kuloopa kubanga tukizudde nti tugenda ku poliisi tewali kirungi kivaayo tetugenda kuloopanga bwe binaabeeranga bwe bityo amukutte nti ye omusawo nakonfaminga omwana we amukutte nti ye n'okimanya nti newonoogenda ku poliisi tekigenda kuvaayo nti ye give kama a hand sikadde tulibiraba ne Katonda many people are going through depression kituufu abantu bakutta abaana banangeeza okuva eno story we yajja abantu bansindikidde message abantu bakutta abaana ebyeddala ate bamaama ne basirika bambi ne basigala nga bakuuma mu kitiibwa ky'amaka kiti omusajja n'akuvaako nadda ku mwana wo you people ate ab'enganda ddala bazadde mu bakutta abaana babazaddemu ab'enganda bazadde mu baana ebyaddala omanyi bwe tunaawa kama omukono rate n'erinnya waggulu gavumenti egenda kubaako kyekola trust me egenda kutyegambe bino ebikolebwa nga byeyongedde
nga government ejja kuvaayo ebeeko kyekola. For now weetagaba justice erinnesha temuddamu kumala budde mukubirenga kama essimu omugambe yo kama ekyantuuseeko kirabye nti ye oli bize oba toli bize akugambe siri bize ensonga nzikukwasizza bw'agamba nti ali bize omwaziko omukono bw'anaabaawo ekikolebwa nga kitiisa gavumenti egenda kuvaayo ekole. Kino nkibajjukiza nnyo nti waaliwo ekiseera ekiwamba abaana we kyayitiririra bwe baawamba omwana w'omukulu omu yali asula mu kizungu makindye baawamba abaana babiri poliisi yabiyingiramu poliisi yakola mangu abaana baazuulwa era okuva olwo abakulu baamanya nti n'abaana bano ababalala baluma nga babuze batandika okubaako kye bakola. Ebiseera ebyo era aba witnessinga keesi eyo mwagi witnessinga abaana batandika okunoonyezebwanga amangu nga babuze. Yali asobolera ddala okuyamba naye baalinga bali wano beesulirayo gwa nagamba, but when they lost their own baasituka ne batandika okuyambanga ku bantu abaana baabwe nga bwe babula bayanguwa abaana ne babalaba. Okitegeera? Naye bwe tunaabeerangawo nga tukaba bukabi njagala babuuliza bannakazadde b'eggwanga ensi terina gwekwatirwa kisa bwe banga ensi ereka omwana w'emyaka 3 nemukwata. Kati waliwo omusirikale yakutte omwana sitole mwagirabye eyabadde I think yiganga yakutte omwana wa myaka 6 naye ogenda kusanga omwogezi wa poliisi ng'eyo sitole tagimanyi tayagala actually nga agimanyi naye nga tayagala gyogera ku waayi kubanga involvingamu one of their own. Naye nga RDC yakutte omusirikale naye bw'onoogenda okukola follow up olaba omusango gwaggwerawa bagenda kugamba taata baamuwaayo akakadde oba maama kesi ne bagittirawo naye ng'akutte omwana wa myaka 6 musirikale wa ggwanga ayina okuwa obukuumi ate yayambudde omwana ow'emyaka 6 era naye yabadde ayambadde bubi ng'akunamye era naye yabadde museegu omwana oyo. iPad, go on. Okitegeera? Omuntu yenna oba mukazi oba musajja akozesa omwana fo azilongaza omwana muto oyo omuntu yenna asaana kufa bannange kasita gukusinga ne gukukka mu vi kasita obeera n'obukakafu nti omuntu ono yakutte omwana tekiriiko oba mukazi n'abakazi bakozesa abaana b'abannaabwe iye babakozesa. Omukazi yampadde wano emboozi ye nga mukwano gwe best friend ngenda gibanyumiza nga mukwano gwe yabadde ku mwana we yamukozesa naye ng'omwana abadde ayita ono anti yangambye Fifi mulowooza basajja bokka nampa ekifaananyi omukazi mukulu bwe baabituddemu omukazi ng'ayogera ebitakwatagana ngodda ku mwana wa munne akuyita anti oba maama nga ne ku ssomero omukyalo ono abadde akyalira omwana wa munne ate ye yeebaka ku mwana wa munne. Bino tebiriiko mukazi oba musajja yenna akozesa omwana yeetaaga kukolebwako. Natunuulidde omukazi nsubuga thank you natunuulidde omukazi omukulu ngali ku mwana wa munne omwana owa siniya tu. Lwaki bakazi mmwe mwafuna emitima eminnyogovu mba omutima gwayagala omwana ng'obigamba maama w'omwana. Omwana yenna yeetaaga ku protecting bw'oba muwala oba mulenzi mbabuulira. Natunuulidde omukazi bannange singa nsobola omusharinga kaninde bamala omuyingizayo nja kusharinga mukirabe omukazi omukulu yeeyerusa azaala omwana ono times 2. Omwana yabagamba nti omwana omulenzi yetakwatira. Ali eri ku kyeyo atuma mukwano gwe Mary Nambwayo olabise nkwagala ku live wano sindika invite yo wano ali ku mwana wa munne ali ku kyeyo aweereza ssente amuweereza ebintu gendo kyalira omwana ye nga alimbalimba omwana nti yamuwa era n'asuubiza omwana mbwagenda muwa obulamu obulungi. Naye ng'omukazi gwe twogerako ayina obulwadde tulinda
ali ku mwana wa munne mwe bantu mwe emitima eminyogovu mwagijja wa oyogera ku kintu n'olutiko ne lukuyiika omanyi status yo naye okutta omwana wa munno omuto siniyattu akaana ka munno okimanyi nti ennaku yamutwala ku kyeyo kaana ke mwe bantu mwe mugenda kaabya ensi eno mpaka ddi naye nga naawe oyina owuwo omuprotecting okufa obufi kyokka okutta owa munno okutta owa munno omulwaza ku ssente za maama we zabonaabonera ku kyeyo bakazi mmwe mulimba bantu mmwe mulimba munno zabonaabonera ku kyeyo Hi, Madam Fifi, how are you? ku ssente za munno zabonaabonera ku kyeyo akutumye wonulabire ku mwana wasigaza omwana we naye naawe okimanyi nti ku ssente ya munno oli mukulwaliza omwana we kwegamba omukoledde ebibi bibiri ssente ozitutte ate n'omwana omwo mugjeeko. Queen, thank you so much. Kino kigambo kukozesa tekiriiko baana nti bawala bokka nedda n'omwana ow'obulenzi mwana omukazi yampeereza voice note omwana we ze yamuweereza n'amugamba naye gwono guwandikira omwesiga kyenkana ki kataata nga kakooye ng'akooye n'abagamba baganda bange abali ku kyeyo togatta contract abaana baffe gye mwabaleka birungi si birungi si bonna naye gwe oli ku mwana wa munno you know your status olaga oli very okay ku kyokola olaga oli very okay ku kyokola era toyagala kumanya so bino ebintu by'okukwata abaana tuleme bibalaatiramu tuleme kubisaagiramu ffenna tubisimbire kuuli ffenna tubisimbire kuuli kubanga nkugambye leero kiri wano enkya kiri wa mulala omukazi yaŋŋambye akomawo Uganda ne mugamba tosooka kulabula mukazi ono sooka otuuke ogende mu courts of law yaŋŋambye Fifi mbuli asaagala genda mu mateeka kosigenda kufunayo bwenkanya ne mugamba munnaye sooka okigezese omwana we yamusindikidde message n'amugamba maama wagenda naye anti ono buli ssente zampa zimusasule nti ate zaaki yampa essimu n'amugamba buli kyolina nze nkiweereza kumbe yono yagambanga omwana nti nze nkuwa maama we yakusuulawo yakuvaako nti maama we yakusuulawo kitegeera ali ku mwana wa munne angambye Fifi ono mukazi mumanyi status ye ngimanyi nze mwennyini namuyamba okulaba nti afune eddagala biki naye akozesa omwana wange namubuuziza omwana mubuuze bakozesako ku protection omwana akaaba bukaabi so namugambye munnaye ekyo sooka okiveeko kubanga onoonya ssente omwana kuba bulungi ate omwana tali sooka ogende olabe omwana sindika omuntu gwe weesiga atwala omwana mu ddwaliro balabe kiki ekitandika we mutandikira taata w'omwana gy'ali naye bayawukana n'ono tayagala kumanya omwana yamwegaana kati talina waddukira yalina okwekolera buli kimu so bazadde bannange kino ekintu ky'abaana okukwatibwa tukisimbire kuuli
ekintu ky'abaana okukwatibwa tuleme kisaagiramu. Yes, abamu mukikoleddemu ssente batimala okulya jjukiramu enkeera nga toliiwo ng'owuwa kituuseeko. Tammy, you're giving me headache. Move away from that place. Sorry. Mukisimbire kuuli. Luno lumbe lulya. Ebintu bitandika ng'ebisaaga ne bigenda ne bisensera. Mbeegayiridde bazadde bannange. Tobeereyo n'ogamba kanninde kintuukeko. Kijja kutuukako nga wali wano ku social media owooza abakwata abaana tebaliiyo bamukwate oyagala okujja abantu bagambe abasajja tebakwata baana temubawaayira gw'omanyira emboozi yo. Oba abakazi tebakozesa baana n'abakazi bakozesa abaana. Abakazi bakozesa abaana. Muvudde ku mazima agaliwo nti poliisi egamba omwana yakabasanyizibwa. Kati tuyimirire ku kyokabasanyizibwa batuwe yakabasanya omwana. Gino emisango gy'okabasanya abaana bagitidde ku poliisi nga bwe mukiwulira. Nabagamba ku keesi y'omwana omusawo Omuganda gwe yakwata. Nabagamba ku keesi. Taata ne bamuwa emitwalo gaaga 2 n'ava mu kintu ne ngamba what? Tangu emitwalo 2 agenda jjanjaba omwana we. Naye teyamujjanjaba. Abaana bakwatibwa. Si muwala, si mulenzi. Bonna bakwatibwa. Guno omuze tulina okuguvumirira bazadde bannange. Guno omuze tulina okuguvumirira. Guno omuze tulina okugulwanyisa. Hajjat Zuulah yimirira ku mwana wo. Lwanirira omwana wo. Omwana wo bw'afuna justice. Bw'atagifuna justice. Bangi ba victim abagenda okubonaabona because of that. Those intimidations zichajja. They're going to come. Tezigenda kustopinga. Naye waliwo akayimba ka Bobby agamba oyimirira ku mazima oba ogenda gayimirira ku bwomu. Oba ogenda gayimirira ku bwomu. Okitegeera. So bazadde bannange abali ku byeyo njagala okubajjukiza muddeekeeka mwogere ku baana. Mwogereko n'abaana baba naye mucekinge ku baana. Mucekinge ku baana ne be mwalekera abaana. Sigamba nti bonna babi. Nenjagala n'okugamba bamaama abali mu bufumbo ng'omusajja yakwata omwana ne mugamba mubibikirire famire ereme kuswala n'ekitibwa kya famire. Ate n'osigala ng'oli mu bufumbo obwo. Muli bamaama kika ki? Okwagala okwo mukujjawa? Mugajjawo okwagala okwo? Hey, there is a case in Luzira Kigo. It's Kigo. Omwana yatta maama we. Musango gwava ku rape. Omwana n'abeera ng'atulugunyizibwa nga kitaabe, omwana n'alopa maama ng'amugamba. Nkyogera kino n'obujulizi bwakyo. Omusango guli Kigo prison. Maama ng'akonyanga ki mwana wange toyogera, omwana bwe yeekyawa yajjawo nnyina. Era ali Luzira. Talina na lawyer, tamanyi ddi lwalirabika mu kkooti, talina na lawyer. Mukazi wattu. Naye nga bino byonna byava ku maama kulekerera mwana we. Maama kulekerera mwana we.
mwagadde nnyo obufumbo okusinga abaana be muzadde. Kirabikira ddala musooka bakweka omusajja tabamanya. Kwe kana ogamba ogenda bakweka mpaka ddi? ABC. Byebyo ebigambo byange. Uganda Police tubasaba. ABC. Hajjat omukulu Balaam tukusaba. Witness yeetaaga protection. Hajjat nenyongera okugamba nti no, a lot is still coming your way. Just be strong. Nenyongera okugamba congratulations Mary Nambwayo. Naye nga nyongera okujjukiza omukulu nti waganya ogenda mu kooti, ogenda kulandiza, olabye ebivuddeyo. Tuula n'omukazi oyo, mwogere n'omukazi oyo. Tuula n'omukazi oyo, mwogere n'omukazi oyo, kubanga nze kyemmanyi 100% akwagala. Kati gwe weakness wale mujira. Akwagala. Nenyongera okusaba abalenda okuleeta ennengesereza mu tteeka lya marriage bill. Omuntu bw'azaala mu mwana w'abandi amuwase. Aba divine, thank you. Amuwase. Unless nga gubawasa agamba nedda. Ate naye temutaba akugamba nedda. Agende nga akimanyi nti wamuzaala mu gy'alaga. Kuba kati ffenna buli sayidi ebeereko akazito. Muzaalemu muwase. Gendayo nga tolina protection, bw'ozaalayo sigalayo. Ne luno oluyimba lw'aba single mother, nalabye ba single mother nga bavumirira ba single mother. Mbu tugenda kudiba kati gye mugamba gye mwasooka okudiba era guno omusango gwe gwabadibya. Kyokka bananga bakazi mu reasoninga. Tugenda okudiba, mugenda kutudibisa. Gye wasooka okudiba guno omusango gwe gwakudibyayo. Gwojo wazaala n'ofuuka single mother. Mukazi muno ye yamukuzaalamu omwana. Wai abakazi lwaki temulowooza? Lwaki temulowooza? Tugenda kudiba. Abasajja bagenda tugaana tuwasa kati toli mufumbo era guno omusango gwe gwagaana okuwasibwako. Nti nedda. Mulowooze nga kwa outside your makeup boxes. So byebyo okukwata abaana kubi. Oba mukazi oba mulenzi kubi. Abali ku kyeyo bakwano mudeekeka nga temunnagattawo muwulirize ku baana. Stay in Japan. Why? Because you're gonna spend my money on those tickets. Era abasajja buli alina omukazi ng'alina omwana genda omugobe ekiro kino agende ewaabwe. N'omutunuulira n'amaaso ne gakuluma. N'ogamba kaakati mukazi wattu. Kyokka nno naye alina abaana, balina n'abaana alina beewaka bazzukulu be tebagendanga gye baba. Kugamba n'ogamba you people. Abakazi mulowoozaako ddi? Mulowoozaako ddi? So, ebintu bino mubigjeemu omuzannyo, mubigjeemu katemba n'ebintu by'okwevuma ennyo. Can't you people take sides nga temwevumye? Anyway, kamba sibulire wano naye nga mbagamba, Abaganda bagamba kasajja katono okanyomera mitala wa mugga. Mary Nambwayo ono gwe mulaba mumutunuulira ne mumunyoma mumuvuma. N'abakazi abatulugunya abasajja gye bali kyeyogedde kituufu. Gye bali abatulugunya abasajja. So ngaye mbagambye tonyoma muntu. Omuntu okusirika neefuula tategeera bannange taba musiru. Taba musiru. Divine nagambye jjo ng'ompeereza message zo. Nkugamba munnange. Kino ekintu nga kiva mu kkooti ate kiri authentic. Era leero ndabye ne judge yawandiise nakkiriza n'asayininga nti kyavudde gy'ali. Nekitwalibwa ku lands gye mubadde gye babafubutudde.
kitegeeza nti waliwo amazima ge mulina okukkiriza then omukulu mugambe sookoddeyoko muteese kubanga gujja kusigala omulaba omukulu weera akwagala agende bateese otherwise mugenda kuspendinga mwenna muspendinge saidi zonna zispendinge naye nga waliwo amazima agatagenda kuvaawo nti Nambwayo ali ku kyapa ekyo kuba obujulizi bwa bulina wa contributions bwonna. Kitegeeza ki omukulu agenda asootinga ebino ebintu kubanga asobola obisootinga naye era mugambe yeeteeketeeke abakyalo di support amalowoozi nagabuuliddeko eyo ku gurawundi ate nga bwegambye kampani gy'akolera kooti ejja kugiwandiikira bigende wa human resource ziviirako ku mulimu ziviirako ku mulimu. This makes him more hyper. Just don't be drunk. I want to give him some rice. Nkubuulira amazima waliwo amazima omukulu g'amanyi ate nga amazima gano divine gwo gatawaanya gwo wabisa omukulu omulowoozesa nti asobola okugabyipassinga tasobola naye ate ayina engeri gy'asobola okugakwatamu ng'atudde ne Nambwayo we kuba due to the fact nti bagenda ne bakola ekyapa kino ng'ate oli mu picture n'atakutwala n'agenda bagula n'atakuleeta kubanga yali kuleese n'obeerako owookusatu. Agenda ayogere n'omuntu we bajja kwesootinga trust me. Agenda ayogere n'omuntu we. Anyway, kanve wano ebyange Fifi the Queen mukyala Nsonga wano w'ekitalo nga bwe neerowooza naye nga njagala okutegeeza ku baganda bange abali abalonze sides mulekeraawo okwevuma I don't know how you people see things naye nga byebyo mbaagala nnyo abakyala mbaagala nnyo abaana b'obuwala mbaagala nnyo abalenzi abakwata obulungi abakyala abakozesa abaana b'abannammwe we curse you tubakolimira bikazi mmwe era nammwe mwetaaga magombe abasajja abakwata abaana b'abandi nammwe tubakolimira mwetaaga magombe. Kale guys, have a good day. If you are Queen mukyala Nsonga, good evening. If you are Queen mukyala Nsonga wano ow'ekitalo nga bwe neerowooza bakwano ndi wa kitalo nga bwe neerowooza